Okay, tubaniriza ku mukutu Cookie Promotions na Underground Media Uganda. Tukomyewo nate era okubanga tukola akantu 226 fresh mind, fresh birowoozo, nkuba mpya, kwogera kupya. Lwaleero njagala bategeeza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okwo si kutegeeza okwo kubabuuzaako. Byonna. Era mamba tegeeza ngamba buuzaako. Oh, wategeezezza ki? Ngamba buuzaako. N'ekisajja Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster ate embuzi eno nyeki mu kamera yaffe. Producer Drain embuzi mweri erabika. Naye nga ku mukono gwange guno ogwa left ndiko n'omukulu Ron Martin official. Kababuuzeeko ate tutandikirawo. Bassebo ne banyabo Ron Mark Kingi official gendayo subscribing nange gyendi ku YouTube tubeera ebigambo ne tubyogera tubeerayo ne tubyogera era tubaga mugendeyo mu subscribing Ron Mark Kingi official mugoberera ensonga kikwekweto kweyagaliza kikwekweto kweyimusa kikwekweto kwewagira bagafa abali mu ngano mutulinamu ku sente naye ebyo byabwe emboozi ewakito gikomezzaawo ebyo byabwe njagala okubategeeza oyinza olagayo Edwin bakugamba balina sente olagayo Edwin Ground Media ne baga baana bano notulimbalimba kati omusajja alinamu sente wokolerawo office ate ng'ekyagenda maaso ate kizimba lwakuba kati wosobola omugambira nti munaku ku piki kivuga kipiki ekikadde ye kikyamuguzeyo piki abasirikale gye bakwata ennyo ate bagikwata nanti yagigula ku poliisi kyovula ate bagikwata baba bagimanyi nti eyo yagigula ku bapoliisi bennyini oliwo gikwata nga bagizaga ate mugyeddiza naye njagala bategeeza nti Brina Shoes awe Bukoto tukomyewo na nkuba mpya ayina engatto yakoze new stock gendawo osobole okuba nga opiikinga olondamu ezinakolera Valentine is coming, surprise your boyfriend, surprise your girlfriend. So Brina Shoes awe Bukoto agamba era alongoosa n'engatto weba yaggubako nga tosobola girongoosa bulungi ali ku 0759 64 98 36 0759 64 98 36 ye Brina Shoes awe Bukoto. Ronnie Mark owaye nalabyeko omwami wammwe nga yafuusa ate si kuvoola naye yafuusa oba TikTok namulabye ali mu dance challenge nashi Professor Sekajja musajja akola mirimu gye ate yeesanyusaamu ng'omuntu alivinga obulamu nga ffenna bwe tulivinga weesanyusaamu ate n'emirimu n'ogikola musajja mukozi n'ebya ddala kyova olaba nti naye ebyo ebintu bya Professor Sekajja ne Chozenbeki kati we tutuuse essaawa eno Chozenbeki yawangula abalabe be bonna yabawangula mu Desemba bonna n'abamala tiwakyali nnyo kyakwogera ku kati buli kyetulaba successful n'akola embaga successful omwami amulina successful kati buli mulabe we yenna n'abamujjonkera bonna awe yabawangulira kyova olaba tobali toddangamu kubawulira nga boogera tajja kubaayo tajja muwasa byonna yabiwangula andi abantu ebeebuuliza talina byakukola talina bimumakinga busy okubeera ku TikTok ng'akola ne ba Ashiro mu video challenge kankubuuze baabayimbi abakola challenge ezabuli lunaku bo tebalina byakukola anti balibo bayimbi photographer abalala abeera ku TikTok tebalina byakukola nkunyonyola abantu abalina businesses ez'amaanyi nga bali ku TikTok tebalina byakukola Mirembe Beddings abeerako 24/7 talina byakukola nkuwaani omulala ba business people abalina businesses etumanyi abasibeera ku TikTok nga buli lunaku ateeka videos 4 ku TikTok tebalina byakukola ekyo kintu obeera olimbana nnyo oba onoonya kyakujjongera Sekajja okutandika omufuukira ekizibu olw'okuba akoze video challenge oba ataddeyo oba mulabye ku TikTok abantu bakola zilive ku TikTok saa 9 ez'ekiro nga kwebali ate ku makya n'obasaa ku mirimu nga bakola neweebuuza bano tebeebaka banywa biki kuba ogenda okomawo ekiro n'oteeka ku TikTok nga abantu kwebali bali ku live ate ogenda mu kibuga ku makya nga gye bali baguddewo noweebuuza bano beebase ssaawa mmeka kyogamba nabo tebalina byakukola so TikTok olwaleero oba digital
kati yafuukanga space mwe tuwangalira so kyonna kye tukoleramu daily routine kintu kye tuwangaaliramu leero kyeweebakiramu kyozuukukiramu all the time so buli wookivaako n'oditachinga ku digital ku TikTok obeera nga avudde mu nsi kyova olaba nti abantu kati abamu mulina kimanyira bumanyizi ntugenda tuuka ku level nga kye tusiibako everyday ne president w'eggwanga pozi tulina babiri nabo nga bonna bapulezidenti bonna nga nabo bakeera okwo nga basiiba okwo nga bwetubaira nga ne addresses bazikolera okwo gye tulaga kati nga lwakuba nti kale waliwo ebimu ebituzaamu ebyaga kati ng'ensi zino ezaffe nti bo abatukulembera mu offices ezisinga oziyingiramu bantu bakadde be baliyo tebalina kye bamanyi nebi AI tebabiwulirangako ne digital revolution tebagiwulirangako kyekizibu kye tusanga naye nga ate nkugamba nti ensaawo weeraga nga ne woba ogamba nti tugenda kukola president w'eggwanga agenda ku addressingako eggwanga ng'agenda kugabagamba nti address ey'enkya agenda beera ya TikTok ngenda mbeera beerako ssaawa 2 Ruto olumu yakolako address ng'ali ku X live wetulaga awo bakugambe nti president agenda kwogerako eri eggwanga naye agenda beera ku mukutu gwe manyi bwenjogera president bwe tutuuka eri ewaffe eri bo baba bamanyi ogamba mulala era ogenda ovaawo nga bo bategedde mulala kyova pozi ba president tulina babiri naye kale gwe president wo gwe atulaba agenda keera ku makya nga agenda ku addressing eggwanga State of the National Address eri ku mukutu gwange awe tulaga kati jasi bwe tulabayo abakirabye bo ne batandikirawo kyembulesinga tulina kumanya nti kati gwe mulembe gwe tulimu ate mugenda balaba n'abantu abavunanyizibwa ennyo mugenda balaba nga basiiba okwo nga basula okwo mutandika okugamba tebalina byakola basiiba kuno naawe baba bakola baba bali mu kwogera era message yaabwe ebeetuuka ku bantu be baagala n'okwewumuza baba beewumuza kyogaago bw'ogendako ewaka wogo ne weebaka waliwo ajja n'akunenya mbu tolina byakola waki weebase kikukakatako okwewumuzaamu kati n'omulala bw'aganze neewumuliza ku TikTok ngera mujja mumuvuma tolina byakola so nze ndowooza just tukkirize that's the way to go ate gwe mulembe gwe tulimu kati saawa eno so tekirina okukola abantu abamu abatusooseyo otulaba kye bakoze tukyembulesinga naffe oba tusobola okukikopa tukikoppe naye nga abantu njagala balabula nti kati bwetulaga digital era yayingira dda just tukyalinamu ebizibu byaffe ebitutawaanya ebya politics nti bapoliticians betulina abakulembera mawanga gagana agaffe oli akeera n'alaba nga intaneti eringa kintu kyekyasalirawo ewaka n'akeera nagaa kati njibajjeeko kati njibaddiza kati ate njibawadde naye temusobola ku accessinga social media kati njibawadde naye temusobola ku accessinga kino ebintu tuwe bito naye waliwo emyaka egijja okujja mu maaso ng'ebina tebiriiwo nga twayitayo ng'ebyo byavaawo emyaka gijja n'abakulembeze abalala bajja ebintu emu bajja bikyusa awo wennyini Ronnie Mark omwami era awo abamu bagamba mu comment section mbu bamukoledde edduuka era naye Boniface be baali positive ekyomukolera ani yamukolera yamukugambye yamukolera oba teyamukugamba kwagala Rebecca kwagala Chosen Becky ngani gwe yali akoleddeko edduuka tewasomye mu comment obudde omanyi ffe tuva mu comment section obudde tubeera awo olaba naffe ebyaffe bye tupostinga oluusi tetuzikebera gwe alimba madde nkubuuza nti Chosen Becky ani omulago yali akoledde edduuka gojjukira oba Seka gye musajja gwasoose okwagala ani omulago yakoledde edduuka taalabako kati labayo nali wano nimbagamba mwagamba Chosen Becky yakoze omukolo yagutaddemu ssente nimbagamba ne ssente zagenda mukolo naye yennyini tazirina Becky tazirina olina ajja n'agamba nabalaba abaana basindikira obu vidiyo nga muntu nno omukulu gw'olabanga ategeera ng'ali mugamba nti ssente ze yatunze mu konsati ye yatunze konsati yagiguziza ketti ssente ze yatunze mu konsati ze yakozeemu omukolo ne mbabuuza mulowooza bamuwadde ssente nga mmeka eza show ye eza konsati n'agamba miliyoni nga 3 nimugamba kati miliyoni 3 zoyogedde tezisasula wadde decoration kati gwe zogamba ziyakozeemu omukolo nanga muve mu bintu ebyo ebyoko abantu boogera nga olitakolanga na ku mukolo nga naye wabwe tewabeeranga bibula mukolo nagumu nga n'ebyemikolo byetwogera tabimanyi yalowooza omukolo gwa miliyoni 2 nga tabimanyi anti bo bamanyira okutegeeka ogwe miliyoni 3 ng'ayagala tumuwulirize ate okitegeera so nze nali ngezaako kugamba wano nti
just tomanyi Ssekajja, tomanyi famire ye, tomanyi bazadde be, tomanyi baganda be. Naye abagenda mu kwanjula bagezaako banjulira abamu aba family members abaaliyo kwa family members be bonna bajja mu kwanjula. Ne babanjulira ne bagamba taata tasobodde naye ne bamwanjula mu kitiibwa kye. Baganda be muyimukeeko tusooke ne ba RDCs baganda be bakulu be muyimirire ne bayimirira nga bali abo RDCs bokka. Ogenda obalabalamwe nga family eyimiridde. Taata wabadde akola mu office esinga obunene esinga amaanyi esookera ddala waggulu mu ggwanga Uganda for over 30 years nga gyakola. Kati gwe kiki oba oyogerako? Ssekajja mbu ate yeetaaga ssente mbu ate kati adduke ewa Beki ate nga ye yabadde ateeka mu Beki. Abasitulamu tulina obbawa ebitiibwa. Ssekajja musajja mukozi olina omuwa ekitiibwa. Aye ne famire yaabwe famire y'amaanyi. Ate wenjogera famire oyinza obutakitegeera Sanchez. Naye olaba abasajja kati ng'oyo Ground Media olaba embonaabona gyabonyebonye kati gwe obalamuse nga alina famire ey'amaanyi nga teri supportive. Olowooza yandibonyebonye nga bw'abonaabona kati eri supportive naye byayingira si be baagala omuwagiriramu. Anti kyegamba nti era tebajja kukkiriza kulaba mwana waabwe ng'asula enjala. Bajja mugamba Ground Media kimaye miliyoni 10 otandike kino otandike kiri. Naye bw'eba famire teriiwo egenda okuwaayo 10 ng'oguma ng'otoba. Naye kyekugamba nti wenjogera famire abantu abafunye omukisa okubeerako ne famire ez'amaanyi nga teziri supportive kyenjogerako bakimanyi. Waliwo ffe abasajja wootuuka nga weetaaga na miliyoni 2 zokka bwe ziti obeeko ky'oyitamu ne weeba miliyoni 1 nga gye weetaaga mu kaseera ako naye ng'ebyaddala nga ne bw'otunula baganda abo tekuli ayinza gikuwa. Ogaha nakubira kuba abagundi alowooza nampaayo 5 ng'ate naye agenda kukulojjera bizibu ate yamize ejjirita ate biki. Aye mwana gwe mbadde nnonyezeeko eno omanyi ba abagundi yafiiriddwa. Naye senga awo omusota gwamulumye ogenda wulira bibuuza ate bye bimu ebyo. Wona okubira muzeeyi wo ate gwe gwasuubira omuwa kuba naye gwamulabirira. Kati ezo famire bino byenjogerako biyinza okuba nga tebibakwatako. Naye abalina families ez'amaanyi nga teziba supportinga. Tomanyi blessing eri mu kubeera na famire y'amaanyi nga tekusupportinga. Bino ebintu ebisinga bitubonaabona mu nsi abantu abalina families ez'amaanyi nga teziba supportinga tebabimanyi. Tojja mulaba layini ya banka mbu agenze kwewola ssente mbu agenze funa looni eyaki. Waba ayagala looni era alina abafamire member gwasobola okukubira n'azimuwola nga talina na wamusayiningisiza tekuliko na interest. Gwe gy'obeerera mu layini ya banka ng'oyagala okwewola. Ngezaako kulaga omugaso gwa famire nti kyovola nti Ssekajja n'ekyogera oli ayinza obutakitegeera. It is a blessing that so many people are looking for gye batannaba kufuna. So famire y'amaanyi ate bali supportive babeereramu ono ye last born muto waabwe. So wabaako ekintu kyakoze oba guddewo dduuka oba akoze biki before nga tonaba mujjonkera omumanyi nga tonaba muleetera omanye ebimukwatako waba yeetaaga ssente omanyi waazijja